Kapere asisinkanye Alien Skin si mu bubi. Kapere asisinkanye Alien Skin okusinzira mu waliwo embeera etali nnungi wakati wa Alien Skin n'aba National Unity Platform. Olw'ebyo Alien Skin byajjayogera n'ebyo byazzenga akola. Byayogera nga mubimanyi bulungi nnyo ne byazaakola okugendanga ku kitebe kyabwe kya National Unity Platform n'ateekawo n'abaako byawandiikako byebimu ku bikolwa ebiraga nti neera abantu baneeno bali mulinako ko engeri y'obukyayi oba kale tebali mu nkwalagana nnungi. So Kapere oluvannyuma lwa Bobi Wine okubeera nga yakamala mutwala e Dubai yagenze n'asisinkanako Alien Skin. Actually yabadde coincidence, teyavudde ku mazina gaba bannange ennyambadde ngenze wa Alien Skin si bwe kyabadde. Naye munnange omugambo still guli mu kubeera nga gutokomoka. Naddala ku side ya Kapere abantu bagamba president yakamala okubeera nga akutwala e Dubai kati ate lwaki otaddewo embeera efaanagana. Naye gyasi yabadde coincidence okusinzira mu neera ebintu bineeno ne kisonga ya Palaso ne Alien Skin okusisinkana yabadde nga coincidence. Ono temani muwadde bingi nnyo. Okugenda osisinkana Alien Skin teyabadde lugero mbuneera ayagala kugenda wa Alien Skin kubeera nga musisinkana wabula wekituwe kyabadde yamusisinkanye busisinkanye nga bonna bwe bali popular bwe bali known mu nsi eno buli omu n'agenda abeere nga abongako munne in kind of respect. Okitegeera bulungi nnyo. On top of that Alien Skin oluvannyuma lw'okuvaayo gamba muneera ate tayagala nsonga tayagala ba officials ba NRM kubeera nga bakomawo ewuwe ku ofiisi ze na wabula abafani ba NRM bo bali baddembe okubeera nga akolagana nabo. Yali nga asazeewo enkolagana ye wamu n'aba officials ba NRM. Kyokka olunaku olw'eggulo still yalabiddwako nga asisinkanye General Naraiso. Awo abantu ne batandika ebintu by'aba general tubirekere ba general. Ebyaba general tubirekere ba general. Kati tetumanyi kiki yali ategeeza ye wabeera nga ali mu ofiisi oba yagenzeeyo kumusisinkana nga general singa omuntu wa ne kati General Naraiso ne NRM nsuubira kyekimu bali bati. Kati okujjako nga wagenzeeyo ku nsonga za bya general ngeri ye gyali general kati wagenzeeyo nga ye memba wa NRM tomanya kisoboka okubeera bwekityo kubanga munnange bantu be bamu be ba holdinga offices ne positions ez'enjawulo. Kansembyeyo kano omuntu yenna alina omuntu wo ng'ali mu United States of America. Donald Trump mukambwe mukko avuddeyo okubeera nga ategeeza eggwanga nti agenda kubeera nga akola deportation. Actually agenda ku deportinga wentunula wanina abantu miliyoni 1,455,549 bagenda beera deported. Nira nga yawadde listing ne bannayuganda mwe bali abagenda okubeera nga bali deported. Omusajja mukambwe muko. Actually ensi ziwerako waneeno. Waliwo ensi zensomye waneeno nga simanyi mbu bulijjo gyeziri. Yagambye abasiriya bali 741 bo bagenda beera nga babeera deported okuva mu America. Aba-Taiwan bali 392 bagenda beera deported. Kati eno ensi sigiwulirangako. Tajikistan bali 149. Aba-Tanzania bali 301. Aba-Thailand bali 619. Aba-Togo bali 427. Bali Batogo. Aba-Tonga bali 151. Aba-Trinidad bali 1,199. Aba-Tunisia bali 1,006. Abo bonna bensoma bagenda beera deported mu bitiibwa eby'ekitalo. Aba-Tunisia bamaze bali 10 Aba-Tunisia bali 160. Aba-Takiyen ene sese giwuliranga oba be bakiwandiise Aba-Takiyen bali 3,113. Kati ensi nayo sigiwuliranga oba nze agenda ogisoma obubi nga campaign eno bagiyita Turkmenistan bali abantu 4 abagenda okubeera deported. Aba-Tuvalu bali muntu omu kati nayo sigiwulirangako ensonga ndowooza lwaki ye bo bali na batono. Tuvalu bali muntu omu abagenda okubeera deported. Aba-Uganda bali 393 abagenda okubeera deported. Aba-Uganda bali mu America abagenda okubeera deported bali 393.
29 aba Ukraine abagenda bera deported bali 1,862 bo bangi olw'ensonga mu nsi yaabwe waliyo entalo so kyangu otegerekeka lwaki bangi nnyo mu nsi basaasanye buli wamu naye nga aba Ukraine bali 1,862 aba United Arab Emirates bali 21 United Kingdom bali 1,157 abali unknown nga tebamanyi nsimwe bava bali 1,451 aba Hungary bali 365 USSR bali 337 obeno siki beno bagita ba Uzbekistan bali 975 aba Venezuela bali omu wano bakia Vietnam bali kanana banange aba Vietnam abali mu America bali kanana mu 675 abagenda okubeera deported gwe bana abantu nga batabu kati waliwo ensi ndoza yesingamu abantu abangi abagenda okubeera deported eneme n'okusoma beba Venezuela no aba Venezuela tebali omu aba Venezuela bali 2,274 abagenda okubeera bannange Venezuela mukola ki mu United States of America mwagala kolayo nsi yammwe aba Vietnam bo bali 875 Yemen bali 558 obeno nsi ki Yugoslavia bali 845 Zambia bali 174 aba Zimbabwe bali 545 toto nebera milioni 1,445,549 abantu abo bonna betaaga sala zamwe kubanga sawa yonna kigozi esawa yonna bandibera deported okubeera nga bakomezebwawo mu nsi zaabwe bonna so Trump yatandise okubeera nga abaga amateeka niraga amateeka nga ayagala gabeere nga gatambulibwako owatali kulonzalonza ano Kwese Max Media tugenda sigala tukuwa updates gwe kyonna okukola subscribing anyiga notification bell eyo ebisigadde obitulekere.